Munyagwa, Mubarak, mugati gwa bata okuva lwe bakuwujja akaluke kawempe mu 2021 wanoomera ddala wafuuka kagaati ka 10 obusungu bungi kimu bibiri buli wobeera mu mawulire oba okolokota His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe n'akagulupu kammwe aka P4 oba PFF buli we mubeera mugamba nti akasajja lwaki ke katuli waggulu. Yes, muyina political experience naye ate tekibaleetera kubanga mulowooza nti musobola okukola monopoly ku bantu abalonzi bannayuganda. Essaawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye face of the Uganda's opposition nga Dr. Besigye bwe yaliko, nga Kawanga Ssemwogerere bwe yaliko, nga Ssebaggala bwe yaliko, n'okusoomoozebwa okuli mu kibiina kya NUP kwaleetebwa akabinja ka mikwano gyammwe aka DP block. Kati mwakoze omukago n'ekibiina kya anti wamma gwali mukundaba essaawa zino. Omukago gwa PFF ne anti guli equivalent to zero, guli equivalent to zero. PFF teyina mubaka yenna mu parliament, teyina representative yenna ku bifo by'amaanyi. Abali mu PFF bonna bava mu FDC, kitegeeza eyo credit ya FDC. Ate anti ekulemberwa President Mugisha Muntu nayo teyina buwagizi. Akalulu akaggwa yafuna 0.6% mu bululu bwa Uganda bwonna. Kati mwabali mu PFF mwenna temuyina we musobola kukwata President Kyagulanyi. Either mujje mutiminge up naye temujja na buntu bwammwe bupapula mbusimanya musayininga mwagala kujja ne bu agreement obubafuula ab'enjawulo bafuutu soja basigale wansi mwe mutwale ebyobwerere. Naye kuluna abaana balaba amaaso moji tegatemya. Mugisha Muntu si mukulembeze mubi naye tali convincing kubeera elected mulungi singa aba appointed ku post ng'eyo ebya security tugambe President Kyagulanyi awangudde. Mu leadership buli muntu aba alina amaanyi ge, buli muntu aba alina obusobozi bwe. Kati Munyagwa weefudde atali wa PFF kubanga mwagala kufuna nsonda gye muzzaamu President Kyagulanyi akole nammwe endagaano naye ng'already emyaka gyonna teri positive remark ekuvuddemu nga nnungi ng'eyolekera people power. Abali mu kibiina kya P4 oba PFF saagala mulowooze nti nno mulina political monopoly kubanga temukyalina maanyi. Ne bw'aba mubaka omu bw'ati owa NUP Shamim Malende abasinga amaanyi. Bwe tudda ku result z'akalulu akaggwa Shamim Malende yafuna emitwalo egisoba mu 3 naye mmwe PFF administration yonna bw'ogigatta tesobola kuweza bululu wa Shamim Malende. Shamim Malende mwenna abagatta ne tusigazaawo n'emitwalo egisoba mu 10. Kati bwe muba mwagala okujja simanya n'endagaano ya coalition ng'ate temuzze ne mwegatta ku kibiina direct, abaana tebagenda kikkiriza kubanga emyaka gyonna egiyise mubadde mukolokota NUP. Kati ate tugenda mu kalulu mwagala bya bwereere. You have to be accountable for that. Endagaano ya anti ne PFF eri equivalent to zero. Mpoziko nga mwakoze endagaano ya office facilities na equipments ne ku kyakalulu awo mwerimbye. Gwe mulonzi, gwe mulodi, akabonero World Cup nzija 2026 nsigadde nze Emmanuel Moses Senyonga, aspiring Lord Mayor 2026. Londa Senyonga Moses